kano kabira ku simu. Holasi omukazi bwe yamanya nti Holasi azze. No, Holasi yapangisa hoteli eriranyira omukazi wapangisa yaleka abaana. Nti eno hoteli omukazi apangisa wano. Yapangisa wano hoteli. N'abeera muno n'omukazi. Nga bano babeera batambula mu butambuzi outside the compound. Mu kikomera nga bafulumya ekikomera. Abaana bamulaba n'omukyala amulaba. Holasi n'ataswala. N'abeera nga tabawadde wadde akatampeko oba okugamba nti ngenze Uganda. Okay, kantu aleka abaana bali ku ice cream. Holasi kye yakola omukazi bwe yagamba ku Holasi n'amugamba naye munnange abaana kaakati bekinga amuwumbye ku hoteli. Holasi yakuba omukazi ng'amukubira ku hoteli n'amugyamu amannyaga nga n'omuwala Holasi gwalina mu hoteli naye neyegattako ne bakuba omukazi mama w'abaana be kubanga omukazi amusabye school fees, ambulidde abaana balwala, abaana balya, tebalina kyakwambala, ennyumba bwe basula baba banja. Omukazi yali si byakuddira Holasi. Kakati what happened? Holasi bwe mala okuba omukazi ne babataasa ne yeekuŋŋaanya, afuuse mali mu ttole, nga nze agange bajja mu magye olw'ebiwuka. Munnange n'akwata abaana ani kwata abaana eritonyonoonedde ssente nga nguze gundi nyingi nyo tetolina ne mujoge otugenda nagenda Uganda lumu nendeta bazitanizo nendeta wiivunga nezeta wiivunga bazaali 10 netozambala kale bulijjo odaddala neeyo oyo nagigula mmeka nita kamazima kale ntirita wiivu zonna zinalunda kwengenda Uganda wiivu zendeeta sigulira ngako biveri wansi wa mitwalo 10 kuba zijukira wivu ginagula ya sente entono gyali mitwalo 2 mwegi nange yambale mu sente zawe lembe zivuma ezimu byatuuka n'okuvula tetwabisuula natunula ebiviiri ero liita n'empulira obusuulu nakozesa kumpi miliyoni yange nga namba. Kati wama mbadde mbagamba olunaku Holasi lwe yatuuka okuvaayo omukazi ono bamukubye byejjanjabye omwana ku lw'okuba baali bamanyi Holasi lwasula ku hoteli. Maama n'atuma abaana omukulu n'addako obuto ne bagende wa maama waamini ku kikomera ku hoteli ne baguumika Holasi ne bamulaba. Omwana n'agamba Holasi nti taata erinnyo linnuma. Holasi n'afuna boda n'atuuzaako abaana abo babiri n'atuma owa boda abatwale ku ddwaliro ery'amannyo. Holasi n'alinnya n'akwata ebintu bye n'alinnya ne bamuvuga paka Ntebe nga n'abaana kalwaliro gy'abatutte tataddeyo ssente za kujjanjaba kukuula baana alinnyo. On top of that alinnyo akomyewo Sweden. Omukazi awulira obusungu n'omukazi n'akwata abaana n'abatwala ewa taata wa Holasi eyo mu byalo eyo gye babeera eyo wabwe mu Bukiga eyo Kigezi eyo waggulu. Abazadde ba Holasi baayaniriza omukazi ne bakkiriza okulabirira okubeera n'abaana ba mutabani waabwe. Waayita omyaka ezita 2 Holasi n'addayo Uganda. Bwe yaddayo Uganda yatuukira wa taata we mu kyalo n'amugamba taata okolagana otya ne ex wange.
Horace n'akuba taata we n'amugyamu erinnyo ng'ava wano Sweden amuvunaana kukkiriza bazzukulu ye be yanigirekitinga n'alekera omukazi. Ebyo byonna bijja lwa kintu kimu nti omukazi yandabako mu kifaananyi ne Horace abimbuulira omukazi. Ensonga bwe zityo ntera nnyo okubeera nga nnina automatic recording. Yabimbuulira mbirikodinga kuba nabalamu bwe mbinyumiza Horace tajja bikkiriza. Nembirikodinga nemmala saabiteeka mu public kubanga Horace yansuzaako ebbanga liri nga ngenzewo okusoma bbaasi. Yampisa bulungi ago ge mazima nalya nanywa. Neera navaayo dda nembyogera kuba nze sikweka muntu annyambye. Nenkwata akasimu. No, nasooka kukubira Tariki Fahad, chairman wa LC1. Mukono gwange tuludde nga tuvudde wala twerabira Uganda mu myaka gyaffe egy'okuvubuka. Ne mugamba naye mukwano gwa Horace ne mugamba waliwo ensonga ezindeeteddwa wano. Naye nkoze ntya Horace mukwano gwange. Kyokka omukazi ono tawulire nga atamuyambye ku lw'okuba Horace mukwano gwange. Tariki n'aŋŋamba Eddy ekintu ekyo nga kizibu naye Horace mukubira essimu omubuulire tosirika busirisi omukazi ajja kulowooza tomuyambye olw'okubona omukwano gwo. Nakwata essimu nenkubira Horace ne mugamba Horace mukazi walabye ebifaananyi nga ndi naawe nankontakitinga ng'alina ensonga ze bwe ziti ne bwe ziti era ngambye bwati ne bwati naye kankuweereze audio owulire discussion yaffe. Nengikwata nengimuforwardingira ti n'agiraba. Bwe yamala ogiwuliza n'ankubira n'aŋŋamba nti Eddy ono omukazi muwa ssente alimba obujja kubanga namukyawa. Bwe yakiŋŋamba nakikkiriza nenkwata essimu nenkubira omukazi ne mugamba Horace agambye abaana abaweerera abalabirira oyogeza bujja ekyokukuba takyegaanyi yakukuba nti naye teyakutuusaako obuvune bwe butyo naye ekyokukuba taata we nakyakyegaanyi. Omukazi yanziramu n'aŋŋamba bw'ati Eddy njagala ombuulire oba ogambe Horace mmanyi abantu b'ebulabe bwe muba musindika ssente muzisindikira ku weevu world limit oba kitegeera oba akubuulirayo omuntu omu nti ssente naziwa gundi oba nziyisa mu gundi n'azitwalira maama w'abaana nti oba ssente aziwa ku ssomero akulage engeri lyaweerezaamu ssente. N'aŋŋamba nti Eddy tampanga kuwadde 10 akulage bw'akulagayo nti no yali ansindikidde wadde nusu wa 5 siriddamu kumumanyiira era nga mulikodingira nenforwardinga ewa Horace n'awuliriza. Horace n'agamba nedda ensonga z'oyo omukyala ate kati ziri ku poliisi. Omukyala yandoopa dda ku poliisi ne tugenda ku poliisi ne tubitulamu n'ensonga z'amaka ebintu nti bwe bityo. Olwo amazima gatandise okuvayo ekitegeeza omukazi tawaayiriza kuba Horace kennyini eyaŋŋamba nti bagenda ku poliisi emirundi 3 ng'omukazi amuloopa n'ensirika ne mubuuza bya taata. Omukazi n'aŋŋamba nti Eddy nze nkolagana bulungi ne ssezaala wange bwe naba ngenze mu kyalo ngenda kukubira ku vidiyo oyogere ne taata we nsaba otulikodinge taata we ng'alojja enkuba Horace gye yamukubamu obimuweereze abyegaane. Ne mugamba kale teyagendayo. Kaakati n'ensirika omukazi n'ayagala okukontakitinga Lwita Kaggwa
nze kennyini nenkubira leeta kaggwa ne mugamba leeta waliwo omukazi anesibyeko muwe essimu yo naye nkwegayiridde ensonga ezo toziteekayo zakyali wange Holasi nenjimuwadde aleme gamba nti no mutuulidde nangamba nti kale era gite ensonga za Holasi tezirina we zaalaga netusirika kaakati mbitegedde leero Holasi yayomba yalwanagana ne Tariki Fahad teroyekuba kuba ono tebalwana bayombagana bwe bayomba ne Tariki Fahad chairman mbone mindset Uganda ebyo Holasi abingambye leero nga ali mu kunsomera tubadde ku TikTok waliwo TikTok ke tubadde ku page bwe mbitegedde kubanga nze ngeze ku TikTok eyo kubuuza ku bakyali bendabyeko just nga neebase Holasi olubadde okundaba n'agamba kasajja gwe nakukyawa oli wambwa ye n'atandika nti nakusuza agambye omwezi mulamba ku TikTok yasuza weeks 2 ekyo si kyegaana yandiisa bwe ate mwe mutulemesezza okuyamba bannayuganda n'ayogera ne mubuuza tukulemesezza okuyamba bannayuganda najjeewuwo ebigambo bye najjeewuwo nembibuulira abantu oba najjewo nenkujjako ebiboozi byo nembibuulira abantu nakukola kyekibi weyingiza mu nsonga za famire yange nemugamba mbeera Sweden mukazi wo nali mumanyi bwe najjeewuwo nafuna contact ya mukyala wo nalijja mu ssimu yo oba omukazi wo yanoonyanga abalala ebannoonya ng'alabye twekubisiza ekifaananyi nze naawe kasajja gwe kibi kwekuona nga waya kwekuvaako ng'ali mu kummanyiira virima nayi nekyentegedde olwaleero nti bayombagana ne Faadi kulwekubanga nakubira ku Faadi essimu nga mwebuuzaako ekyokukola kuba Holasi yali mukwano gwange Holasi Faadi nangamba mukubire omwatulire omubuulire oleme kukutana nsonga za mukyala we era ng'omuntu yenna yaŋŋamba butuufu nange kye nakola ne mukubira kati bwe baali bayombagana nga beevuma Faadi n'amukuba bbomu nti eggwe atalabirira na baana bo wakuba ne taata wo weeraga nti oli bulungi kuba oli Sweden kati Holasi n'amanya kulw'okuba nze nali mmanyi amanyi omutima gwe nti nze mmanyi n'amanya nti nze namugamba ebintu ebyo akatimbo kwe kunkyawo kati olundabyeko nga anywedde obwenge obw'ekisiru mbw ansomera oba okitegeera naye nga the fact is omukyala yankakasa omukyala muyina amaloboozi ge nga terekedde emyaka 3 bino byembagamba bya myaka 3 emabega nagana okubiteeka mu public eno yemboozi yokka gye nali nkukulidde agakatuna mu ggulu kyokulaba abantu bagamba gwe Eddy ani mukwano gwo kubanga oli wambuulira ekintu kye azze muyanda oli ne waba mukwano gwange nkiteekayo ekya Holasi nakituulira kati kulwokuba Holasi abeera ku Facebook ng'ali mu bwenge musimanyi bano abeetaaga obuyambi bano nga bwe mumanyi lya internet tuyambe gundi banaye tumusondereyo olwa 5 ateekayo obusente kati nekirowoozesa abantu balina grade me bamutwalira naye nga indeed tekiyamba kati Holasi alinga bujingo nti ayamba abaana ab'ebbali naye nga abaana betamanyi kye balya ate naye Pastor Teddy kaleko kuba basula mu nnyumba ya bujingo gye yabagulira gye yabazimbira ekitende ku Ntebe Road ni bano bali mu muzigo ebyo tebikwatako ebya famire yaabwe naye kati ekinkwatako kwe kulowooza nti nno nti simanyi namuliisa oba kitegeera nti namuliisa omwezi mulamba nemusuza omwezi mulamba oyo omusajja yagwa bbaasi emirundi 2 saagwa bbaasi emirundi 2 nagwa bbaasi emirundi 6 kati yo wabadde amanyi 2 nagwa bbaasi
emirundi 6 okutuuka okugiyita. Kakati mbabuulira amazima, it looks stupid. Mulaba ndi wano ndeka milkshake ng'abaana bange bennalekayo e Uganda nga nzadde waliwo byogamba nti nogeza muwulidde omukazi naggamba wanzalamu omwana nga tomwekakasa naye waleka abaana e Uganda ng'obalese mu kazigo. Olasa okuva e Uganda yali avuga boodabooda era omukazi eyamuleeta omuzungu yali kirayanti we ebyo nina boodabooda anvuga. Omukazi n'ayagala Horasi tamanyi abazungu bo bwe babeera era yamuleeta Sweden. Horasi okuva e Uganda bwe yali e Uganda mu bwabooda ng'alina pikipiki ezi. Omukazi yonna abyogera nga byonna mbirikodinga. Horasi bwe omukazi bwe yamusabira visa Horasi n'akwata pikipiki 2 zonna n'azitunda. Eyandibadde alekerayo kwa pikipiki akamu akalekera abaana bakavugenga bamutwalire ng'omutwala abaana balye abaana be bana pikipiki 2 ze yalina zonna yazitunda. Omukazi namuleka ng'ali ku fulaati nga tamusasulidde na mwezi gwa nnyumba ogwo gwe yaviirayo e Uganda. Kaakati Horasi abadde ali guilty kati bwandabye nayagala okummanyiira. Kasajja gwe nakukyawa ansomedde nze nosose kulowooza nti atamidde nsose n'ensirikamu era babadde ka TikTok akumukubala nsose n'ensirikamu okumala eddakiika nga 3 ngenza okuwulira nga gayi byayogera abitegeera atayogeza ttamiiro nemanya neŋŋamba ono gayi yeetaaga kusomesa era byembagambye wano byembadde mbagamba wali ku TikTok kati balabye nti nokulwokuba oli nti kyali waabwe ne banzijjako olwokuba gwe babeera nawo. So njagala mbabuulire nze if you know you're stupid don't be my friend. Nze nfa n'abaana bange weeraga kinga ogula obwenge obwa layisi. Sweden ne Germany ne Denmark zensi zisinga okutunda omwenge ogwa layisi wano era wano wonna mu Europe omwenge bagusuubula wano na Germany na Denmark. Kati okugula akenge noteeka mu kagiraasi eri bakulabe nti oli wakabi ng'abaana bo tebalina kye balya abaana bo ne batuuka okwagala okulya kanyama okulya kanyama kyakwejalabya abaana bo nga tebasoma abaana bo nga tebalina kye bambala. Omukazi yali atunda kunkumula mu wino bana abatunda obuleega mpale ebiki ebyo afupeti nga ye kapito mwajja n'alisa abaana be n'atetenkanya omwana asomeddewa. Ebyo byonna nga bwe natuula ne Horasi ku ssimu nga tuli ku private talk ne mulaga ne mugamba Horasi va malala bano abantu boolaga nti noli wakabi ku Facebook tenno mwagenda kukusiima labirira abaana nga tuli ku talk nze naye. Kati Horasi nendowooza nti akitegedde bwe yavaako n'ankyawa n'asitula omunnyo ku lw'okuba ntegedde ebizibu bye ku lw'okuba lwe mutegedde luli abadde aneragirako oba yeeragira ku bantu nti mufumbi nti waakabi kati mutegedde kati n'ankyawa olw'ekyo naye ng'ate tekibeerangawo nti Eddy Mezaya ye story okajja ensoso okutuulira teri munnayuganda yenna abadde amanyi story ya Horasi okuddako olwaleero bwe yeeraze nti wa bwenge nti anywedde obwenge ayagala okumanyiira nze ndi high profile ate I don't give a shit manyira nkusomese ko tolina kyogenda kunkola kubanga gayi ate bannange okumanya abantu babeera basiru bagwagwa
omuntu alowooza kankubule yali abadde master abeera master eva kulwokuba Horace abadde ne bakyaliibe bwe bampise invite nezija neneegattako mbagambye ebigambo bino bannange mbalamusizza Horace nsansa okukulaba n'obadde wambulako nga nzize kumabuuzaako bubuuza ye olundabye nandeetako obwenge bwe ekitegeeza abadde yeewera dda okunsomera oba ye abadde alowooza nti agenda kunswaza nze teri answaza ononswaza ki baswaza omusajja Semaka era tujja okunswaza okugamba nti onswaza mbu wagende wasali musale ŋŋendayo era nkyagendayo ŋŋenda gendayo emirundi 20 nze oba tonswazizza kugamba nti nagende wasale ogende wasale buli muntu abeerako nekyayagala nze nayagala dde okubeera mukwano gwa famire eyo bwe mba afunye oluwenda okwo si kunswaza oba kitegeera so Horace kati yajjidde mu kakodyo nti nagamba Tariki Fahad chairman story ye nti namuswaza ekyamazima kiri nti Fahad Tariki saamunyumiza bintu ebabula namugamba mukyala wa gundi azze mu mbeera bweti ne bweti nkole ntya nga simunyumiriza kati ono ayagadde looza kulwokuba balwanagana ne Tariki alowooza nti nno asobola okuteekawo fusion nti nze nnumba Tariki mugambe lwaki ebigambo bye nakugamba ate wabitwambuza n'obibulira Horace and indeed Horace Tariki yangamba Eddy omusajja mukubira essimu oba kitegeera so emyaka 3 nze nno banaye kambabuulire nze maze mu communication emyaka 25 ogaseko ebya radio tebankubanga kuwadde oluyi olw'okusala kalebule wadde okunteeka mu kkomera ate sisala bigambo yensonga lwaki teri muntu ayinza kunneekiikamu nterekedde audio zino eza Horace emyaka egi nagiteeka ku hard disk yange simanyi na lwaki nabitereka ate nga sabiteeka mu public kuba mukwano gwange yali mukwano gwange nze sisala bigambo era yensonga lwaki era mbadde nzize kumubuuzaako ye nayagala okundaga nti wakabi kati gwe yali avuga boda ojo manyire Eddy Mezaya yave Uganda ng'olede celebrity oba kitegeera no Lydia this guy is just stupid ayagadde okungwako ambushi alowooza sebali banne nti ndi mubi nze siri mubi nze siri mubi namubuulire kirina okukolebwa nga mukwano gwe gwalina okubeera nti era namugamba nti Horace ofunye obuzibu abantu bakulabye ng'oli nange kaakati mukyala wo naavuddeyo njagala weeyisenga mukwano gwa Eddy Mezaya kijja kunnuma nnyo abantu okugamba nti oli mukwano gwa Eddy Mezaya nga nze abaana abange bali happy ng'ababo tebali happy nga nze mukyala wange takaaba nga mukyala we akaaba nga nze maama wange mwegayira na bwegayiriza nti maama nywa kasukaali omwezi guno nga gwe wagenda Uganda wakuba taatawo olw'okuba yakkiriza abaana bo era ne mugamba nti bw'obeera ng'omanyi wakuba taata Horace njagala taata w'omugatte ebyo nga twogera wano kati nze bwe bubuzibu bwenfuna nti abantu bajja nafuuka mukwano gwo ng'ate criminal abantu oluba okulaba ng'oli naye nga batandika
ngate criminal, total criminal. Oba kitegeera kyobulaba nti si kirungi kusanga bakyaliibo neweekubya nabo ebifaananyi kuba okulaba ekifaananyi kyo ng'oli ne gundi ne batandika Eddy Mezaya gundi omumanyi nze sisala bigambo ate sitambuza bigambo. Abantu abamu bayomba Eddy ofulumya ebyama by'abantu gwe banno bakubuulira ebyama byabwe abantu abamu tebamanyi buli kintu kyenteeka mu public nannyini kyabangambye kiteekeyo aba kiŋŋambye naye lwakuba abawuliriza n'abatugoberera baba tebamanyi nti oli yaŋŋambye yensonga lwaki mulaba teri yanyiiga n'akwata Eddy Mezaya nti kamuloope kuba aba ye yaŋŋambye kiteekeyo naye bba abawuliriza babeera tebamanyi nti Eddy Mezaya baamugamba kiteekeyo. Oba kitegeera. So I don't mind, I don't care. Namutegeera katini oba kitegeera simwinaako omutawaana yeyagadde ebintu bino bijje mu public and indeed ngenda kuteeka audios ne taata we ng'ayogera mbiteeke mu public anti yeegaanyi ate nga yagadde okummanyiira ngenda biteeke mu public ate nze ngenda kumulaga nti mbeera Sweden naye I command mu Uganda ngenda kufuna ba YouTubers bagende ba-interviewing omukazi oyo bagende ba-interviewing ne taata we ku video baziteeke wano ku upload alyoka akakasa nti Eddy Mezaya siri grade ye bagenda bamu interviewing okuddeko ng'avuddeyo nanneetondera otandika otya okumala gankolako insult nga nze nzibidde ebyama byo ku lw'okubanga toyagadde mubandeteka platform kali nze sizze ku platform kunoonya linnya I have a name kamubuulire musajja oyo ngenda kumulaga nti nze Eddy nze kugambe ndi Sweden ngenda mulaga nti nayi command ngenda kukwata ba YouTubers ate nze nno tebazijja kubadde 10 kuba bakyali bangi mugambe nti genda mukyalo ono noti nalina ensonga ze azikube ku social media oddemu ojja ku Facebook simanyi ku TikTok nga weegirisa obuwalagi aveewo mitwalo 15 okuva e Kampala okugenda ewammwe ekisolo simanyi bweyo bagende batumuzeemu taatawo nga n'amalibu gwe bamutuusaako bagalaga mu kamera gwayagala okubeera socialite nze bampita Eddy Mezaya I'm a clean man tulwanyisiza basajja bakwata mundu nakwekiikamu balooya abaasoma ebitabo naate gwe boda Joy Mandazi nze sinatiisatiisa ate ntiisizatiisizaki nze nkugambye ngenda kumulagako nti nno siri bali abanywa buwalagi nze nywa mazzi ngenda kumulaga sagala kummanyiira oba kitegedde nze ngenda kukwata bye bampa mbiteekeyo kakati gyawe awulire nti nno muswazizza agenda andoope kasita tuli mu nsi emu agenda andoope tuli mu nsi emu amateeka gonna gatufuga ge gamufuga agenda andoope bakyali babeera ku intaneti kuno beefuula abaakabi nga bamandaazi yambala ebikutiya yambala ebigoye ebitaliimu abaana bwewaleeta ku nsi babeere nga nabo baana
naye oli Sweden weeraga nti oli wakabi muki ng'abaana bo tebasoma kyokka ekintu ekinnuma abeera abantu bwe batyo kabalage babeera wano mu nsi zino bali America Bungereza Canada biki asiponsalinga omuwala n'ava e Canada najja mu holiday n'amala ng'amumaliddeko omutwalo gwa corona omutwalo kumpize miliyoni nga 4 n'asiponsalinga oli n'ava e France najja ewe n'amumalirako 13,000 eza corona naye ng'ezo ssente asobola zikwata zikola ki kuziteeka mu baana be naye nzize ku platform endala yagadde okulaga abantu nti omumanyi nti wansuzaako weeks 2 n'oziyita omwezi ate musiru kuba nze ekintu kya kolasa okunsuza nakyogera emirundi 20 ne ku YouTube channel yange gyebiri kubanza omuntu ampadde ne bampatta mpeko yatuzza ntubala nesiringa abantu balala oli ne bemusanga ku airport nansitulirako ensawo nga mumanyi nkyogera mu bantu nekolako olugambo kati ndowooza tunuddemu nga bali abali wali tebakimanyi nayagala ndowooza nsitulireko omunnyo ate omunnyo nagusitula bubi nsindise muwadde dakiika 3 nga mpuliriza ng'obwongo bwange bukyafumiitiriza omusajja ono ayogeza ttamiiro atamidde oba kamanyiiro eddakiika 3 ng'afuutuka ebigambo mutunuulidde bwe nti ninga omusiru ngenza okupimamu obwongo ne bugatta ne bumumanya nti ono amanyiira era singa sibabuulidde abasinga obungi babadde bagenda kugamba nti Eddy Mezaya musazi wa bigambo nali ne Ibula Kebokasa ne mugamba Ibula bakusibye twali ku TV nga nkyaziza bakuteeka mu Mukomera lwakusala bigambo Jasmine yali agenda kusiba lwakusala bigambo na bigamba jjajja ichuli nga tebannamutta nga Ssuuna abasibye n'ebigamba ba Keizi n'ebigamba litalavu kaggwa ng'ageze Uganda ne bamukwata ku CPS kusala bigambo kati nze sisala bigambo so Horace, the ball is in your hand. Okwepimira gwogenda okumanyiira. Okwepimira gwogenda okumanyiira. Owepime bw'oyinza okuba onsinga ennyama. Naye omutwe onsinga. Ekyo kyekikulu. Oyinza okuba oyambala bulungi nga bw'ogamba. Onyirira naye omutwe onsinga. Isaac Ephraim nedda Isaac nawo bitegedde bubi omuwala teyafuna Horace nga Horace ali mu diaspora Horace yali mubba wa mukyalo linga bakyabeere Uganda ng'avuga boda nga musajja mufumbo ye mukyala gwayina ewaka n'amulekera abaana ye najja yeeyiye ng'afunye omukazi omuzungu gwe yali avuga nti kiraya nti we so teyamufuna nti afunye enkuba kyeyo nedda ekyo kirimu enjawulo simanyi oba ontegedde bulungi so eyo y'ensonga tugende ku ndala sekataba gwe watuleese wano tubadde tuze mu byaffe biboozibozi tubadde tuze mu byaffe bazirumbiira Tariki Fahadi
maanyi bazibu talikifaadi talina nsobi neemu nze namukubira essimu nga mwebuuzaako kuba mwebuuzaako mu nsonga nnyingi era n'ambuulira ekyakola ekyali ekyamakulu nti Eddy kubira omusajja essimu omubuulire tosirika na nsonga za mukazi we bw'ali zitegeera nti ozimanyi ayinza okulowooza wali omukwana naye ng'ate jjukira nze abantu sibamanya nze mbeera Sweden nze ndi kati wano borosi omuntu ava eri ne beereeta mu inbox nakubuulira ebizibu bye nze ebizibu bingi byebambuulidde byaba celebrity mujjukira ensonga ya Kamiliyoni mukyala wa Kamiliyoni Daniela ekyali kimuyombesa ne maama we mama wa Kamiri era nze nali ndi wano Hamufule Mayanja yennyini yeyankunoonya nankubira akasimu mu kifo ky'okukubira bannamawulire abalala bamanyi Uganda kuba amanyi bangi era ne breaking amawulire bwe naga breaking nga yaŋŋambye gafulumye naye abaalaba abaawulira bagamba Eddy biki kasajja gwe osala ebigambo naye nga tebamanyi nti siri Yesu agenda afeffetta mu mayumba g'abantu mumanyi ebyama be bambindeetera ebizibu bya Walukagga omukyala yennyini gwe yali azaddemu omwana oyo gwe yali yeegaana eyali omuzinyi we hausi galumanya omukazi yanoonya era mu inbox n'abiŋŋamba nembiteeka mu public naye Walukagga n'abeera mugezi n'aliyakitingirawo n'akola ng'omuntu omugezi n'ankubira akasimu ne tubyogeramu ng'abantu vidiyo n'enjijjayo n'akwata omwana we era kati atambula bulungi n'omwana kati omwana we ali mu myaka 5 Ronald Mayinja omukazi oyo yali ayimbira mu Eagles simanyi omuyitaani nerabidde n'erinnya ye yankubira nangamba Ronald yazalamu omwana ABCD inza abantu banoonya bunoonya bannaye mba sibamanyi muyombera bwereere ebyo byonna biwulira biri mu Amerika wa mba sibimanyi inze nebeerera wano mu byange ngawe mulaba bwe tudde wano oli n'aleeta olugambo nendunoonyerezako nga lutuufu naye kakati bannange bakyali bange abamu ne bayomba Eddy Mezaya kasajja gwe oba kitegeera balemu okutegeera tabeera mu maka g'abantu sibamanyi bonna nti naye nawe olina olugambo muntu wakwesiga kute lwaki omwabi akitegeeza tokuuma byama Zeki Niles nkugambye ebyama by'abantu bye bambuulira bingi nze nina n'ebyapa by'abantu byenterese oba wali tumanyi nina ebiraamo eby'abantu Zeki Niles sikeerangako ku makya n'enjogera kyama kya muntu yenna kakyangambaawo okuddako ekyama ky'enjogera ng'akiŋŋambye yaŋŋambye tegeeza kiteeke mu public kati obeera onenyezaawo okiŋŋambye n'oŋŋamba kiteeke mu public naye toteekamu linnya lyawe n'enkola ky'oŋŋambye kati mba nfulumiza ebyama okufulumya ebyama Zeka ye muntu okuvaayo oze n'onnyumiriza n'enteeka by'onnyumiriza mu public naye ebigambo byonna by'olaba byenjogera mu public bannannyini bo bye babeera babiŋŋambye y'ensonga lwaki mu myaka 25 gye naakamala mu communication ng'ogasseeko ebiseera bya radio teri muntu n'omu yali ankutteko kuntwala mu kino kuba bamanyi byenjogera babeera babiŋŋambye kati mwe bibalumira eno nga bafaanyazi mujjukira entalo z'Alema Namakula mulowooza nti no ebintu mba ndi wano ndi Yesu ne bijja mu mutwe nedda olaba ensonga z'ono omuvubuka ono kati gwe bagamba bba wa Farida Nakazimu Bulunokke omuwala buno gwe yazalamu omwana yantuukirira naye mwe mubeera temumanyi
bwe nkifulumya Eddy Mezaya kasajja gwe naye nga bye baŋŋambe Eddy kifulumye. Era ekya folasi omukazi yali ayagala nkifulumye neŋŋaana kyekyo kyokka kye nali ŋŋaana mu bulamu. Kuba folasi yansuzaako ako kaalimu nti omuyayi yali ampaddeko ku ssente ze nenziryaku kuba nasula ewuwe nendya ku mmere ye ku ntuuyo ze. Naye ate tekitegeeza nti bwoba nti Eddy nasulako ewuwo nti ate olina kummanyiira. Oba okitegeera tolina kummanyiira kyali wange. Kubanga mmanyiira nga nnyina gye ngenze nenkumanyiirira naye kubanga omanyi nti Eddy Mezaya alina ebyama byange byamanyi kankole ABCD. That is bullshit. That is bullshit. So ebyo tubiveeko ebyoyo. Easy. Ngeta mu time. Ngenda kuddira nkyo kumpemu ka time. Enakukwata live yange ejja kuvaako. Timwesiga nnyo onnyiga Cacca. Kyekyo bannange okuddako nga oli aleeseyo omulamu omulala. Nze nina obudde leero olaba ndi wano ndi mu kwenywera ku ka milkshake. I'm talking in general, Eddy, but you didn't apologize to Tasha. You didn't apologize to Tasha Dianda. Bazibumbira. Nyabo netondere Tasha kuki. Kubanga nalimba ki. Nasala ebigambo oba nedda. Omukyala Tasha gwayita maama we maama we. Nze sisala bigambo. Kino kiringa ekyokulaba nti Eddy Mezaya nakakande mwavu. For example, Mama Fina ye mugagga muyite maama wange mwesibeko nti maama wange. Tasha Dianda maama we mulala ono gwe yeesibako mulala. Katwagala netonde ki? Nze sira ndo mu grade ezo. Nze siwaayiriza. Gwe baliriramu omuntu gwakera ku makya n'awaayiriza nti Tasha Dianda yeegaana maama we. Okimanyi nti omuwala oyo asobola okukwata n'akuteeka mu kkomera. Y'ensonga lwaki siwaayiriza. Era ensonga lwaki mpangadde emyaka gye nnina nga sigendangako mu kkomera. Nze ekintu ekirinsibya ziriba ssente. Naye olwo bye nagaana. For example nti gundi areepinze. Nze bansibira okureepinga. Bansibira okulwana. Ate olwo baffala abataasoma bakola eki? Bansibira okusala ebigambo. Nze Eddy Mezaya ekirinsibya ziriba mmanyi. Zeka Niles ate ebya Nampijja ne Luwowa mbaddira musisalangako ku bigambo. Nampijja mukyala wa Luwowa era bagenda kwanjula. Oba leero kimanyi. Nabalabe nga munvuma biki bagenda kwanjula. Naye ate kye nazudde nze ndabika nalwawo okubitegeera. Engeri gye mbeera bizi kuba abantu babadde babimanyi. Abantu babadde babimanyi byonna.
nze nzekka abadde takimanyi mu bantu bano abali mu communication. Nze takyewunyiza abantu badde babimanyi. Gwemanyi amasimu ge nafunye. Gwe Eddy kyobadde obadde tokimanyi nti kati naawe weeyita communicator. Gwe Eddy ate onswaziza nnyo. Bw'obeera ng'obadde tobimanyi waakakimanya. Oba okitegedde. Naye lwakuba nti bagenda kukiregulayizinga, bagenda kwanjula. Naye kye simanyi aya musole kino kyo neetonda nyinza okuba nga nabirinnyeemu kuba abakyala ba Lubowa bayinza okuba tebabadde tebakimanyi nti agenda kwanjula kuba nina amawulire genfunye agatali malungi okuva ku omu ku bakyala ba Lubowa ng'abadde takimanyiiko nti bagenda kwanjula. Naye omukyala when she contacted me ate nga kituufu n'agamba nti kituufu nange nkizudde naye ataddemu okunoonyereza kwe n'akizuula nga kituufu. Ne meeting gye zibeera omukyala ye yategeddeyo nga nannyini musajja. Nti kati Nampijja agenda kuba second wife ye bamanyi zisagala kubiyingiramu. Nze nabagambye bugambi kuba Nampijja serebu Lubowa serebu. Awo we nakomye nze siyingira mu ntalo ziyingira munda oba namba mmeka oba agenda kubwatya oba Nampijja awooma oba taamuwoomere saagala biyingira kuba sibimanyi. Nze kye nategeddeko kyakwewasa bagenda kwewasa. Kyekyo kyokka kyenza okugamba ate ngo si mawulire wabula nze naswadde okuba mbadde mabega nnyo mbeera ntya nga simanyi. Oba okitegeera. Nze Kannayarozi agambye Nampijja ng'ali kiipo bambi she is a beautiful woman. Agwana musajja we. Nze Kannayarozi ng'oli fala. Gwe bagambye nti n'obulungi bwa Nampijja buteeka emmere ku mmeeza. Muwala mulungi ku BBS afuna miliyoni. Siza njogedde entuufu ne kimmanyi afuna miliyoni. Naye omuwala atatuuka ku Nampijja omwezi afuna miliyoni 5 gw'ogenda naani. Ogenda n'ono afuna miliyoni kuba mulungi alina figa kuba abantu bamumanyi oba ogenda n'oli afuna miliyoni 5 z'afuna buli mwezi n'aziteeka ku mmeeza. Waliyo obulungi obusasula school fees z'abaana. Waliyo obulungi obusasula bills. Tukule. Zeka. Kituufu mulungi naye yala. Nze okugenda ne Nampijja afuna miliyoni ng'akola ku TV. Ngenda n'omukazi atunda emmere nga buli lunaku asiba emitwalo gy'asatu 2 n'azisuula wali ng'amagoba nga tafaananika. Zeka agambye nti ssebo siri fala. Zeka oli fala emirundi mutwalo. Nezze Kannayarozi nawe leka ate kubagundi. Oli weewe naawe. Toyinza kuŋŋamba nti toli weewe ebyo ng'obyogera. Mbo she is very beautiful. Obulungi kye ki ng'oli yala. Kati okay, Zeka ŋŋamba omukazi omubi atatuuka Nampijja atamanyikiddwa ng'omwezi afuna miliyoni ze10 ne Nampijja afuna miliyoni ensi emumanyi muwala mulungi. Kati ku bombi abakazi nga bagambye nze nina okuba first wife. Ani gw'ofuula first wife ku bombi? Ono obulungi bwe obulungi buteekamu amafuta mu mmotoka oba oli bw'onookubira akasimu n'omugamba nti bebi wano weesibye.
Hasani Pro agambe naye nga kituufu nnyo. Ogamba oti as Pro okulamusiza kyali wange kandi tekyajja yange bannaye. Ubundi yagala kunzigwa kati nga leero nina time tulina okuwolokosa.